Wabula Dan Flavor. Akulete the Dan Flavor live experience. Kupiri piri ba from a piro haize kasanga masunga kayo. Gakumina lumu October. Nga Dan Flavor agenda kukumina miziki yona. Wana mrezo na yimba. Asinga ne nyuza. Hokingira mtwale biri. Emitwale tano VIP. Emeza ya kakade. Bionebe kupiri piri ba. Itiwanga pyramids. Ekasanga masunga kayo. Gakumina lumu October. Tugenda tuwebe ku Dan Flavor live experience. Umwana kubo olukoba. Kabitendo musente. Boss Mutoto. Vision Group. Utalo Autoparts. Galaxy TV. BBS Telefone Yafe. UNCC. Kataza General Traders. Next Media. Next Spectrum Salone. Kabalagala. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ine pise myezi sembayo mukazi oyo. Atuwate motoka nga tebatuwerako n'amateeka. Jalia nape motoka n'agijjako switch ngandi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyiza ka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kaso Gatuli awo. akanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okupa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono. Genda mu ba Alika Rentals. Balina emmotoka eza luxury, ez'akabi, eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi. Bazirina ate ku miwendo egya wansi. Sawa zino sonde za Jalia nsobola okufuna emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27 Alika Rentals. Rent, explore, experience. Echo. Okay. Eco. Peacock. The lane soldiers are in place. The lane soldiers are in place. Teyali yomanya gachi soga. Chile cha ICT mwacha kuchachi ngati che. Tinewe mwene company iweko ba Ecop. Tiyali yoko maina gachi soga. Joba abe nacho photographer. Yango ko omwana abe na ile tugolole. Ecop. Aye anti chemberere ngeze twakola nga mbuto sukali sigala kibiriti watu kakwiduka wagula sigala waisi ayo walwacho bwongo bwagemyanga bifu ayo ojabu kutuma sukali ate ojabu ochemba kilo 3 eza sukali omutigo baba babeera banwanga sigala abakaira abeere ezira tanwanga sigala kilo ya sukali omutigo sigala n'ekibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala n'omutigo sukali ero komegereza ngo ize na sigala memboko daniyo. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ambuziza ekikubo yewa. So, Sabuka erinnya lyange neddira mutima omuyanja ategeera ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyali Katikkiro wa Buganda. Akutumiddeko nnyo ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda akyalina ddamula. Kwagala nnyo nkwagalira ddala webale kubeera nga oteeseteese bulungi ebintu n'Obuganda n'otukumaakuma bulungi ng'Abaganda ne tribes endala. Aba Bubbles Beauty bo bakola ku nsusu ziri nakyo tebeerusa ate gwe yakona obugalo nakona bugulu nakona bukongovule nakona mavivi
beera nga ate naawe ogende babere nga bakkanika odde mu mbeera z'abantu ne kufaanana nga gonja omukazi anyuma afaanagana ate Alika Rentals bo basangibwa Boston, Massachusetts. Gwawulira nga oyagala kupangisa kamotoka ka luxury obeere nga weeyagala beera ng'onoonya aba Alika Rentals. Mimi's Glamour bo bayina ebintu bya luxury gwayagala obwowo bw'omu nnyumba bwowo bwa ku mubiri kikwatagana na kubeera ng'owunya bulungi hijabu ennungi naawe ali eyo ng'otunda bukaaya obusuubula oyagala kamukamu ate gwe owa makeup ng'okola ku bagole era naawe bukaaya weebuli. Ndi n'omukulu Yash nino nkuyita Yash papi kyekyo Nyashi ngambye Yash producer obunyanga gwakulabikiranga Nyashi yakaleesezi ani kale amuyita Nyashi oyampalana Karu Yashi omuyita Nyashi oba olabikanga Nyashi mukama katonda kale neesonyiwa enkubye bukubi nina Yash papi popi ate kyonna mukutombuzaabuza naawe erinnya ettufu lye liriwa mu luzungu olutuufu togiyogera mbu papi naye owandiika otya po nebeera papi papi zetwasomanga mu luzungu kyali gwe tonsiriwaza naawe kwekivubuka kyekyo ono omukulu yeesiba gomesi yeesibasiba agantuntu awo naakola ebintu ndi faani we nenseka ne baali bamuwasaamu e Nigeria awo naye byonna agenda kubeera nga bitunnyonnyola tulina ono musisita omukyala wo bizinesi ki muyimbi wamaggwani bebe nze Lia Ote oli muki okola ki ndi muyimbi oyimba ono akumanejinga baawo mwerya business ayira batamusaana kwetwa kakale mwetunuulire mu maaso eye contact soko bale 1 1 2 3 2 3 okimanyi ng'olinga kiroge ate gwosooka okugjayo feesi olina ensonyi gwani amanya g'amatuufu bulikyo likisiraamu musajja musiraamu kati mwesangawa yeyansanga si gwe yamusanga wamusangawa gwe wono wamusangawa ku tiktok mwena muli ba tiktokers nze siri tiktoker oli ki ndi muyimbi oyimbirawo kangera music atambulire naku zino gyasooka kati oyimbira ku tiktok kati anakuwandiikira nze yeewandiikira naye waliwo ne producer ng'oli kafulu obudde nno mmanyi tulina mwana muto weewandiikira n'okwewandiikira abaaji nange nali manyi muto naye mulimu byakola nga nange sibisobola nga ki n'okuwandiika ngudde nno kubaagalana nedda business nedda mukwano lwaki okyegaana mangu bwoti muyimbi ati musician olaba bwakutunira munnaye abakazi tebaagala tetwagala twegaana mu byonna omuntu osobola okukola ekintu kyonna naye totwegaana naye akimanyi wama you okay with it ng'agamba nti business ndi fine oli fine nakyo for as long as wadde ewakati biba bya business sibeera naye tetubeera ffenna temubeera mwenna temunneewasa nti oyo abeera zina mu busiraamu abeera zina mu busiraamu musooke babawoowe erinnya ly'ettuufu gwani nze mutoni Lia mutoni oli munyarwanda nina mukwano gwange munyarwanda naye ammazeeko emikwano simanyi oba gwe onoosigaza nja kusigaza nze nejjusa akugobako buli omu tekalina mpisa naye kirungi oyo muyimbi maama si gwe olina owoza ono yaba awoza amasi kituufu abaayi kati obuyimba bwo olinayo kona ke wali ofulumiza toko tuwemu kapera nze nogotulugunya nina omusaayi siri wa kyuma
Manya nayiga kunyweza gwenkutte simuta mpaka nganchaye. Sabona kuwanikira emikono waggulu nabeeyo bagambe. Lwaki ate oyogera? Naye ng'ono oyagala omuganda ono. Igwe. Siri muganda. Oli muki? Ndi mululu w'Ekongo. Yash oli mu Kongo? Bulijjo toli Munauganda? Bwe Yasini ani? Nze Yasini Majid. Tuwagala erinnya ly'ekika. Naye ga mukwano. Wano tetulimbirawo. Producer. Ogala kujjako kamera. Yenze Sabote. Tulina Yasini Sabote. Ako kemanya gammwe goyina okwenyumirizaamu. Erinnya eryo. Yasini Sabote. Erinnya eryo siryogerangako bukyansa. Olyogedde ati ze wange tebalimbira. Mulimbalimba. Kati abe wammwe bwe bakunoonya ng'obuze. Kati Sabote mulina kye mweddira. Mweddira ki? Engo. Abazaire engo mwatuukayo mutya. So oli musajja oli muki? Weeyo Arua. Naye ffe tuyitamu Arua paka kasitamu paka Kongo. Kati oyingira otya Uganda otandika ogitabulatabula? Banzalira eno. Maama nga tukuba kikalu abazaire nga bakuba ekikalu. eno gento leero. Naye nga naye wakiri kuttemu. Oba bulala. Tokatukira kundaba nga nkubye ekikalu. Nakuba oyo omuyimbi waffe yatera okuŋŋaana ekikalu. Kana kalina emyaka emeka Yash? Akubuulire. Olina emyaka emeka muto? Ninga ndaba oli kato nnyo kammami. Ndi muto. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 2. Weegatta ku myaka 2. Ekyo sikyogedde. Akyogedde. Bwenga okedde okwegatta 20 years. Nkalabye kamaama nga kato. Kyokka tulina wano alidde ebintu by'abantu myaka 29 tabawa. Nze nga ndi muto. Nze ndi omukubala maama. Wamaze okusoma? Nze namaliriza dde okusoma. Nga wakeera. University bagisoma ku myaka emeka kati? Gwe luno lunankulu lwa wano. University bagisoma myaka emeka gwe lufeeyi. Olwo lwana lwange naye lwanfuukira dde ekizibu. Emabega kawo mbadde naluzaalukuka nga naluta ng'olwa lunfuukidde ekizibu lumpadde stress ng'omuzadde nga nkooyi. Ne ŋŋamba waali yagala aladda nabadde ndi awo nga lunkubira. Mama nkomyewo ewaka ne ng'akomawo. Ntuula. Kati myaka 2 wamala university? Senior 6. Nakoma mu 4. Senior 4? N'ofuna Yash? Wange Yasini Sabote obadde ki Sabote Mama kati omala senior 4 oliwa ali ndi waka bazadde bali kuno mama wange ali kuno naye taata ali Rwanda naye senior 4 yonna gimala anyway nali mbeera nzeka mbamanyi wano waliwo n'abaana mikwano gyange abanyarwanda era nabo bapangisa babeeramu ne bapangisa naye mwekwata bulungi kyembaagalako ensi terina engeri gyetabakwata bazadde bamwe baba bakambwe kati mukikola mutya okuba nga opangisa ate n'oyambala uniform ya secondary n'ogenda n'osoma n'odda kale ekyo nakikola nti ewaka navaayo buvi nga tebamanyi wadduka sijja gamba mbu nadduka kubanga mama wange ye yali amanyi gye ndi wateesa ne maama n'odduka mwalya mutaata olukwe kozza omwana omuwala asira na nnyina kati ovaayo ddi okuyingira ewoono Sabote kale aha mukyala Sabote erinnya tuba tulireke oyogedde lyange kanfune mpaayo erinnya ly'abakongo limu lyetuume kyame manja Nabote eryo liryo Sabote litegeeza ki nnyo ddungi nnyo bambi awattu gidi tumaike
Nina mukwano gwange naye Cheptembwe. Yeah. Cheptembwe. Bala. Naita biziro zindabize ebintu. Kali na smile ndisanga Cheptembwe. Aliraba nga smile ndisanga Sabote. Oliogera n'obivaako. Sabote. Kati osanga di Sabote. Sabote. I mean. Tolimanyi. Omukazi bamukweka erinnya. Njogedde leero nemezaamu. Mbadde sirimanyi. Bambi kamaama lyeri liriwo tugende nalyo. Musajja muzaire. Ogate ziyamulingala. Zirike leero. Wanti tulina omuyimbi golina okuba vikisina ate ng'ozina lingala. Kituufu. Sabote mwesangawa. Yash. Abere Sabote. Tova kulinya lya chikeni zimuginyiga maama. Zimuginyiga. Ero lyeri mutuuzizza mpaka wano. Ndio abutaliogera. Naye obyo tetumanyi maanyi gy'ogajja. Twakula agenda Nigeria ssebo. Mboli ku mizimu gy'abakongo. Aha. Mwefuna mutya ne Sabote. Sabote twesa. Tamuseka. Erinnya eryo. Kalage Yash. Ogala kwezita. Ajo chikoze. Singo nimbye. Sabote. Bali kuno. Bakulaba. Mami kutumiddeko. Ne daddy kwali. Daddy naye kutumiddeko. Beba tuzalira mwana mulungi Sabote. Tata ne Sabote. Ne Olum. Olum. Ate mama. Mama mukakwa. Abakakwa mpozi bali side. Abamba ba South Sudan. Bava wanje. Chokolinga mona Uganda judde emirimu. Sabote hala wetegereza no Sabote. Aha kati mwefuna mutya ne Sabote omaze senior 4. Yeah, namaliriza senior 4. Then nembera waawo kubanga kati ye okutandika okukwatagana naye obulungi. Mwaka guwedde naye twemanya mu myaka 3. Sikitegedde. Like kale Nana tunanga omuyaye mu bibbi. Nedda. Ensonyi. Bambi. Ate no banga nti oyina ensonyi mu byaddala. Ngabanno mukazi wo. Mukazi wo. Business. Kati we mundaba kama tuwe mutunyoza ndimbuzi. Nga musula mwenna. Nedda. Just jana. Mulaire nti no wallahi oli musajja musira. Gamba wallahi billahi tallahi tetwegadanga. Omuliro gwa Mungu gocha. Ne Mungu akiraba. Naye lwe solimba nga olina kyoyisaawo. Wallahi. Ki? Wallahi ki? Kyoyogedde kyekituufu. Mwegadanga. Tugende mu maaso. Mwesangawa. Anyway, twesangira ku TikTok because nze yamutextinga. You started it? Yeah. You're brave. As Rwanda. Yes. Abanyarwanda bali brave. They can confront you. So, wamukwata mavumba. Yeah. Nze yamutextinga naye mukumutextinga. Nomugamba ki? Hi love. Just nedda. Hi cutie. Kale ayina engeri jaddamu abantu abakomentinga mu video ze. Kati nze ngamba kale kiba kisanyusa TikTok okuddamu comment yo. Ate ye muzeego atera baddamu ye. Kati nze just nateekawo ka comment nanziramu. Wateka comment ki? Just emoji obuseka. N'agamba ki? Naye naddisaamu ka emoji akaseka. No bambi n'osanyuka. Yeah, nesanyuka kozi nali mwagala nnyo. Ng'omwagala biki nga faani? Kati ne mu texting ngamba why kankozesa opportunity mu texting. Ngamba hi, I'm your fan. I wish we could be friends. Teyanzira. Yeah, teyanzira mu kusoka. Nesanyu nange. Nenga fan, amudamu nga fan. Tewamuddamu. Teyanzira mu kusoka. Naye mwesinga mulaba Yash. Nze sigwe mmanyi w'omu video. Ate lwaki? Ate ebigambo bibuze.
omaze omukwanya Yankwaya. ate yo owulidde agaana Kale. wamma takuzeemu teyanziramu wawulira otya sawulira era bulungi era tosobola wulira mbambi bulungi kizibu manyi ffe abakazi bw'okwana ate ne batakuddamu saakwana okay wamuweereza message ya kati anyway wayitawo banga omwezi nanziramu message wasindika newayitawo omanyira wali busy ya newayitawo ng'omwezi cause nali munoonya ye ng'omuntu ng'omugamba ki just cause namulaba byakola kale binnyumira kati nga just kale njagala tuconnectinge Business they are yagala. Gwakikuta obubi akinyonyodde bubi gwe kinyonyole bulungi akatu ako katutamye sabota olimba wamma naye njagala ino wetuconnectinge nga nina byemwagaza kati nantextinga netubeerawo okumpi twamalanga omwaka mulamba nga ali awo just kale twetextinga bwetextinzi munyumyaki ng'ab'emikwano oba nateekayo akantu ku status nosindika message nogamba hey biki ne munyumyawo temunneeraba munyumya bunyumya kati cause tweraba last year wano mwogeredde ebbanga kyawo munyumiriza bbanga ki ng'omwaka akuddamu ku luno bulungi kati olwo munyumya biki mu mwaka just nga mukwano gwowe munanyumya sabota olimba muggwe njagala nnyo ono nga mukwano gwowe munanyumya awo nga kiggwa naye nga tetwekubira nakwekubira teri yali awudde ku ddoboozi lya munne kati ono connect atuuka ddi connect last year nagwe bireke gwe soko osirike nkujjira connect ajjaddi yabiratera okuwanvu ate nga gwoba obyanguyiza you understand kati last year cause nali ntaddeyo akantu ku status nga nnyimba oyimba kayimba kyolwo akaba blue 3 kanyimbiremu nze mmanyi nti obulamu bwange buyimiridde ku ggwe olabamu bingi abalala bye batalaba buli kimu kiba tekingasa bw'obanga toli nange ate nno njagala kukaaba ng'okaaba nange ng'osanyuka nange n'agamba ki nakomenti nga nagamba you know how to sing nemugamba yes nagamba oyagala kuyimba weeyongereyo just okolamu bibyo promota abuuza olwo promota sabote from Zaire abuuza omunyarwanda nti oyagala kuyimba weeyongereyo oba oyagala bikomyawo okusaagamu ko omunyarwanda nagamba ekyokuyimba nkyagala nagamba okay nze kale netukomaawo nno tetweyongerayo kwogera newayitawo yakomerawo koke newayitawo nebbanga kati yankubira lumu nagamba yagamba ekintu kimu jangu ku studio olina studio tubeera ne chali wange temperature wakola studio ya chali wange tubeeramu kiki ekyamukuyisa amangu agi ku studio anti talent nga ndiwulidde kuyimba just samuyita waka ku studio wali nga yali akuweereza ku kifaananyi n'omulabako nze namukolako research ng'omumanyi bwafaanana nenga nga mmanyi tali muzaire ayagala muddugavu kati nagamba ngende ku studio ate nga muno taliimu na kizigo nogenda ku studio kasana nengenda ku studio nembasanga kozi yaliyo ye ne temperature ne bakalifa oyambadde otya kalifa ki kalifa ganaga yali just azze kukola just tukoleko amangu kukola projects oyambadde otya olwo ki nga bwe nyambadde kale
saati weekozeeko kubajjukira bakuyise kugenda ku studio nze seekola ne bw'oba teweekozeeko omala bumaze oli kawala kalungi I can tell you neŋŋenda kate niwe we nasooka ogendayo ye yantwalayo naye tebanteekako nnyo attention awe ey'amaanyi nga noono teyakuteekako yedda no oyo ye yampita n'agamba munneewe wuno omuyimbi mukuleetedde koziye wakutuusa mu studio agamba bugambe oli wuyo omuyimbi mukoleko ne mubeerawo kati ne tuyingira nina we njagala otuuke naye akuleetera ajja we nayingira mu studio producer n'aŋŋamba yimbamu awo nenyimba n'aŋŋamba okay ne baŋŋambirawo okwata mike nogwali omulundi gwange ogusoose bambi kamaama nga ntya n'okutya ŋŋamba era ne byenayimba akayimba akasooka saakata kali awo era nga ndimu okutya kati bo kyebasooka okukola they were like soke tulindeko ebyokuyimba ne banpumuzaamu awo kati ne bansembeza nnyo ani akusembeza ku basatu bonna babiri ono ne temperature benkolagana nabo ne bansembeza nnyo so that I gain confidence bawuliriremu emirembe nsobole okukola ekintu kati wano okugaininga confidence wano nga bakola biki just kale nga baba bagenda kuzishow no we don't go out to do video bwaba bagenda ku show nga tugenda mu studio n'abayimbi abalala we bajja nga bamakinga sure nti mbabeeramu osobole okumanyira ekintu kino babeeramu ate sibeera na nsonyi kiryawo ne mbabeeramu awo kati time we yatuuka ne ndicodinga oluyimba olwokubiri era oluyimba olwokubiri lwe nata olwo lwonna oddayo eka ne weebaka oluusi ng'omuvugako n'omutwala bambi booda bayinza n'okubba bantu babba obusawo kati bino ebintu bitandika ddi ebiki wange sabote wamma kati mutandika ddi okweyagala tya mukama katonda olina future y'okuyimba olina future ey'okuyimba bw'otandika olimbira mu lugendo lwo tebijja kuba bulungi buli muyimbi alimbye takomekeredde bulungi mwatandika ddi okweyagala wamatoyagala nakubuuzizaako abasayire mbamanyiko kimuba amazima neze sikulimbye wamma akugamba ddi ekigambo I love you okitegeera ogambe nti okay kati tugenda kubanga tukola ffenna naye ng'ate bwe tweyagala anti to motivate someone outside there omwana omuwala alaba agambe nti kisoboka you can work with someone you love ate wuno alina n'ensonyi ate gwe nkulabye nga omusingako naye alina boyfriend yes sabote mumpita mu ssiru wamma ono agamba ddi I love you era omuvinga ddi in simuvinga nko in tolimba gwe nze nina omuwala ne yannimba bamuyimbi kibaali bamuyita muyimbi ki oli yajjali namukuba oluyi iye nze nemyaka gyange enkuzi nzadde abaana nina n'abakulu abagenda okufumbirwa bansaze busazi nti okufumbirwa kugaana naye but it's not an achievement so don't lie to me I'm very old enough okubanga sirimbibwa mwana muto wa myaka 2 namayogera amazima totya byogera bagambe nti tweyagala ate lwaki utakaza ono mwana talimba z'abanyarwanda manyiko kimu tebalimba kuba ne waabwe tolimbirayo kintu kiri nti ekitugatta ennyo era n'ekyatugatta business naye ye kyamazima alina mukazi we bamuyitaani wali mukazi we bamuyitaani ali mu Uganda nva ku oli wa Nigeria nawe ngenda kukubuuza ebibyo mukazi we bamuyitaani mwongere erinnya gyali y'ono yennyini kati mukazi we mutumireko gutumiddeko mukazi wange olimba mutumire bulungi hey sweet love I love you owulidde ndoozi tumira mukazi we gwe bulungi balaba nno omukwano we gubatta so onatana moving in toyagala lwakuba nti toyagala kwonoona
Nedda business. Yeah, oli ayinza okunyiiga. Ngamba toyakoonona mu busiraamu tiwakola zina. Kibi nnyo. Ekyo kiwedde kati tukitegedde. Mukama mulungi. Kaakati katweyongereyo ensi yakulabako e Nigeria okawulidde. Nasimala budde ate wadde ozogera paano ng'ofeze nze. Si Shamim tajja kuba muwala w'abamutima. I will never in my life betray my clan. Never. Hey. So Yash. Kama mulungi okuba ndi musajja musiraamu. Weewaze zina ebbanga lyonna. Tubasabira nniko ennungi akawala kalungi tekeetaaga make-up tekayina earring naye okalaba nti kamalirayo. Tayina kwegamba tekeetonyeetonye nnyo bingi kisoboka. Olaba nze ekkaayanya wallahi ya Mungu njagala mbategeeze producer bwe mbanga nkola ebintu byange bikuume emmere yange eri omusinnalya fe yagituddeko agirya otunula naawe omusabako munansonyiwa abagenyi munsonyiwe naye ekyo sitera kyagala kubba mmere yange. Wamma wagenda e Nigeria wakadda kaakati mpozi wagendera kuttiwa otuuka e Nigeria gold vive. My sister. Tagirangako bannayuganda bonna bawerukaminga igwe mwali musula mu kitanda kimu. Baboda be babiŋŋamba ebyo nsi byange. Teri okada. Okada? You're telling me? Mpozi waliyo. So, enkolagana yo ne gold vive erieta. Just mukwano gwange. My sister. Tuli close just. Uchi ekyali e Nigeria. Kusoma. Wasoma. Wasomye ebiki? Certificate kusoma acting. Wagimaze? Najimala. Kati oli kafulu? Kafulu. Tofunyeeyo ku projects eyo n'otukiikirira. Bagala kumpa sente. Bamanyiira akamanyiro kangi. Layida nambadde mmanyi industry yaabwe ekuzeemukko tebakyamanyiira actor yenna. Ekuze naye era bawa ba legend. Era mu abatandika kati bagamba wa. Ninawo ne yabadde mu inbox yange anjagala genda Nigeria please help me njagala kuzannyira eyo ne ngamba laba nno. Tumusaasidde. So bwamaze certificate nogaakoddeeka. Kankomewaka. Nali ngenda kusigalayo naye nga olaba oddate otandika ate wava ate nero yambuke. N'okomawo wano. Nkomewaka. Ani abadde akuwa ssente z'okulya biki byonna ebyo? Baali bampa. Kati wali ovayo tiwa wamutwalira certificate. Omunga nti mmaliriza. Yajja ku hoteri. We nali mbeera siwala ne waali. Bambuuzaako ne baddayo. Bambi munyumya Sonnet wa Savage. Yatunyumya. Sinyumya naye wabula abantu be. Oli muyimbi munene tosobola kumala ganyumya naye. Bate tumanyi onyumya naye gwe na biki? Banne babeera management ye. Gyoyogera naye. Kati ebintu byo bino ebyokuzina ebyokwenyola wooti byo kati biri bikuki? Bikola. Kuba ebyo ebyaleeta buli kimu olina kwerabira gye wava. Asobola. Era mbikola. Bizibu ki byofuniddemu? Abantu tebakungiza ennyo ne balagamba nti oli zolo. Kuba abantu abamu bakulanga zolo. Bagamba banna ayo no yagwako ku ddalu. Ono tusonyiwa maama omulungi. Anti kati ebyo baboda be babimpeereza. Kati ono otuba tulina obbimubuuza. So omanyiira omuntu ogwo wafumbirwa nti olumu ajja kwesiba ekigundi omu ajja kwambala gomesi ebbeera aliteeka ebweru asooka agereja lwaki omukago gaana bakazi be tebabyagala naggambye bw'oba ogenda mu bufumbo manya sacrifices ezijjirako leka kwegaana nnyo kubanga twagala mukolo gwo Yash twagala intaneti ewuumeko opozi oli ali eri ebweru yajja aliwo bamuyitaani kale yogera erinnya erisooka lyokka abantu bajja tutegeera mutumiddeko nedda yogera erinnya erisooka erinnya kanditeke nenga kale mbulya ennyukuta esooka kyokka mutono soyo ana
Laavu tezimirwa kkuba. Nabo atakwagala oba omulaba. Obaganye ta. Gwe gamba nti ate nze nkuwe nnina abaana mu boys dormitory. Weebuzeebuze mugabe. Kati kano kakukkiririzamu paka kafuuse ka serebu ate otandika okwewuuba nako. Tomulyamu olukwe. Otegedde. Bw'omulyamu olukwe tugenda kukuvumira wano wennyini okyadde. Kuweerawo. Kuba kati jjukira tukuvuze mu mmotoka yaffe. Tukuwadde studio. Tukubeereddemu. Tukuleese tutandise okutambuza abantu kuba olina eddoboozi eddungi bambi you're talented, you're beautiful, don't waste your beauty. Yeah, be with one man, concentrate. I'm his friend. I'm her friend. Totya abantu tebagenda kujajinga. She's very beautiful. Babuuza gwe. Bezi bichi byosangidde mulimu guno. Mulimu. Guno gwe watandika ku TikTok. Bantu just kukujajinga oluusi n'okutuwa obusente obutono mwe bati. Ne bagamba mwe ba TikTok. Kutuzaala wazaala kyokka mu nsi endala ogendayo ng'ate bo bali banene ate nogabanaki. Ba TikTok beeri banene. Teri abayisaamu maaso. Wano babavuma buvumizi sinyimye na ba TikTok. Wano batuvuma. Ate eri mu TikTok munene ali recognize. Yeah. Munene. Kati kali akayimba wokolera wosula. Wensula waka. Waka wani. Waka waffe. Wanene that's nza wensula. My friend, my sister. From Anazamaza. Yeah, from Amanya. Yes, that one. Girl next door. She's the girl next door. Well, wali kulistubera fenye nga muyambako music nekuwandika mbabati. Ne wagambye yawandika kati mumala ne muwandika muyambako sometimes. Nenda yawandika. Era mukusondeka yabadde awandika. Kati muwandika. Oluusi kale yawandika ennyo. Girl next door. Tonesiga. Nkwesiga nze. Era abalabya abo bebajja okumala basalewo bagambe. Nti Zubedah munnayo mutatera tatama kigambo. Abeera mutuufu. Kati tusubirayo tuwayo ku mukolo. Omukolo gwaki? Oba show yo ndabe ba TikTok abona bakoze shows. Sikulaba na show. Wena afuna mpasente. Nze sijja okweteeka mukwasi zitina. Funa nteeka mutukole. Naye gomanyo audience y'abazaire eri wano. Bo bangi naye kati abamu tebamanyi. Ata bo bayina doora. Ngenda kubonna mbayise. Owa. Obayisewa? Bajje banteeka mu sente. Nanti osooka kutandikawo ne tubagamba banne buli omu asasula 5 oba 10. Ngenda kutegekayo sabote connection. Ate kozesa sabote bana ffe twesiga nnyo tujja kujja n'ekitono naye baabo basabote bagenda kuyirawo omubiri. Muzeeyi omwana ono muwulidde bw'ayimba manyi muzeeyi Kagatto muwandiisi mbadde njagala nnyo muwandiisi w'ennyimba ez'amaanyi wano yali manager wa Kafeero yali manager wa Evergreen so njagala nnyo muzeeyi omwana ono akuwemu kapera tulabe etuwe kapera lw'oluyimba olupya muzeeyi ku luno okole ekyamagero ono Yash waffe mwana waffe musiraamu mwana mukwano gwaffe tumuweeyo oluyimba omwana ono ate ffeffe nnyini tulupromotinge abantu bategere muzeeyi Kagatto ate si wa muzannyo asooka kuyimbiremu owulire oba amaloboozi ge geego g'oyagala manye omuzeeyi mukugu mu maloboozi taata wange yengo kanuddemu ku maaso muzeeyi ate sake muvira atule awulira ate nange sirina voko nina kirala ate sinaga nti ate gwe weewanda agamba ntekulako wano mbese munjera guzitowa omukwano mungi guno netise kasukali simululuza wenasemba okwagala yali ayagala omulala ebusabala era wenakimanya ayagala omulala nanyiga next kwekukwagala nyengo obuyimba obutunuze nange ndi muntu yanyiga next nadda wano kati owulidde otya
tujja kukola tujja kukola wetuli kale munoonya ku muzeeyi bambi nja kumenya kwa you will get good results and tuli beetegefu olwo ate tubeera nga teffe tulutambuza yeah so show otugambye omuntu yenna alina kusooka najja ng'agenda kuteekamu ssente sagala ebyokunsala nzija ate mu kubasabiriza ate otandika okwewuuba munguleeko tiketi ajja so kati as of now okola mulimu ki ng'oggyeko byokola ku tiktok tunda furniture otunda furniture tunda material wa furniture uwa awo mu industry okola bino ntebe biki byonna sibikola bula ntunda bibikola bitya materials bodi yashi akana amabate nebuza kanyirira ki sente weeri sente weeri so njagala omuyimbi asiibule ku balabi ate ne yashi amale asiibule ku balabi sabote ne mukyala sabote nedda si mukyala wange kwamanyi ama mukyala sabote siibula abantu obawe ne handozizo naye mwebale kutulaba amanya ngaddamu era nze Lia Ote mugende munkebere ku channel zange YouTube page Lia Ote, Instagram Lia Ote, TikTok Lia Ote. Wonna go check out my music. Sizikwagadde oba lwakuba oli mweru fenga teziriiwo wazirabako wamma tekuli yadde nsiri zitumanyirira siibula abantu mbagala nnyo pozi nagamba ki ngambe mbagala nnyo basibule mu luzaire simanyi nakulira wano era natuuka wali nga binsobedde naye nga mwenna mbagala nnyo ne mami mwebale okwagala nnyo agwe nga mwebale nnyo okwagala ne mukyala ne mukyala mumwebale nnyo okwagala ne mukyala waffe egwa byogedde kale bwatyo Yasini Majidu Sabote watusiibudde n'omuyimbi waffe Lia Ote Sabote nsaba tubawagire tubalabeko ne mukadaali nga bawuuba jambu nedda mu business temukayana nze kyembagamba kiba kituufu mujjukire information yaffe ne Shamimu Mayanja na Bote naye ne bwatu n'abatumira musibe musule bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.